Ebya Mzee Jjemba n'omuwala eyamumasajinze ku masaji palu abitabuse boyfriend w'omuwala wuno ebyasaba ne byagamba birabikanga bifuuse bizibu. Nkale ngenda kuba mbikutuusako byonna nenga kansooke nkwanirizeko mukwano ne kusaba ka video kano kampele like. Yes mukwano like nga ka video kano kasobole okutambula. Bannange kambabuzeeko January abatwala atya akansubire nti emirimu gibatambulira bulungi side zeeyo ayeno gye tuli kasana kererera kansubire nti nawe akasana okafuna mu bujjuvu tokitya data wo tagenda mungi video zange nzikonvertinga aso munaye tezinywa data ne boberako ne ka data katini nnyo osobola okulaba video zaffe anezigwayo. As usual we are proudly sponsored by Biva Organic natural and healthy products abakujjanja banga bakozesa eddagala ery'obutonde eritalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bw'okutwaliza wamu. Banono nga bakuyita bakukoola bakugamba genda wali eri ku Access Building Rubaga Road awo bwe basinziira ekitebe kyabwe ekikulu ne bakujjanjaba nga bakozesa eddagala ery'obutonde munnange eritalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu. So gwe ng'omusajja abakolera ka wake up call kanono nga kaliwo kubeera nga kakuzza bujja misuwajo ekisenge ensonga ne zibeera nga wamma mukyalawo azikungiriza bukungiriza so nga ate nawe omukyala ate bakwerabira olususulo baalufaako nnyo nga bakozesa ka gift organic cream kanono nga kaliwo kubeera nga kaddaabiriza skin yo yonna nebeera nga efaanananga kaliri ka baby. Okay ajati kalodo naye akugamba nti alomba dduwa gwe wena ayagala okubeera ng'olomberwa edduwa ey'ensonga. Bannange musumbuyibwa nnyo bizinensi ebintu by'emirimu ennaku zino byasusse okubeera nga bidankana naye sibakubirizangako kugenda mu ddogo banne eddogo teririimu kalungi hajati kalodo mujja abalombera edduwa ayeze ensonga. Omanye edduwa teringa ddogo edduwa guba mukisa kuva eri Katonda so ebasaala gye basimula Katonda n'ajanukula ate si buli muntu nti yatondebwa kusaba Katonda n'awulira. So jangu hajati kalodo abeere nga akulombera edduwa obeere nga ekyusakyusa obulamu bwo onoonya passport oba visa obikolako ne process zikyawanvuye. Hajati kalodo ajja kuba akulombera edduwa mukwano obeere nga process ezo ziddukadduka musonga nawe anoonya omubeezi onoonya mwami oba mukyala n'ensonga ez'enjawulo mu contacting ku namba y'essimu ejjolaba mu kabox aka black eriko hajati kalodo omusomi w'edduwa. Kale luno lukoledde era nga Mzee Jjemba bwe yabaddeawo munnange n'agamba kayiteko ko wali eri ku Freedom City ennamasuba awo abeere nga afuna ku kamasaaji okuva mu bakugu era munnange nga bano bamusponsorinze ne bamuwa ka transport akamujjidde ddala asaidize eri Wizit Kayunga apaka yogayoga mu kibuga Kampala era n'ayitiramu ddala paka aku kamasaaji palu ako ne batandika okumunyiganyiga wabula omuwala eyamunyizeko amasaaji oba omuntu eyamumasajinze era n'afuluma ne bamuteeka ne mu kamera mubadde mukimanyi nti aliko alondoola kati nno oyo alondoola olunaku olwaleero yoyo gwolaba mu face akano katambika akubiri bukyanga avaayo okubeera nga oba oli awo akomplaininga kubabbo kati ono obuzibu bw'okusinga abamuvumye mwenna temwakitegedde katukitegeere bulungi mu comment section awo wansi wenjagala tutambulire wamu nze naawe ate era nga teweerabira nti komenti zammwe zigenda kuba zizannya vidiyo eno weggwerako eza vidiyo gye tusembyeyo okukola so komenti nga mweno vidiyo osobola okubeera nga komenti yo eyitamu mu vidiyo yaffe egenda okubeera nga eddako. So mbadde nkyabagamba abanywanyi munnange omukyala oyo eyamasajinga Mzee Jjemba baluka olukwe mu industry nzijanga nti bagamba tuziyita stunts so baluka olukwe abagamba ke bateekewo omuwala ono nga girlfriend wa Mzee Jjemba era mu statement Mzee Jjemba gye yakoze mu interview emu ngali wa ku offices za Calvin Kayanja ate yalaze nti oli omuwala baali bamumutega butezi na Uganda ki Uganda kitunyumira bo batoli Uganda banange odire Uganda oli gisanga era eri kunyumira. So munange Mzee Jjemba mu interview ze yakole nyingi zasasanira actually yali interview emu neza sana ku mikutu emigatta abantu mingi ne television stations ezenjawulo nanyumizanga mmwe kati munange
bwatuuka ng'omuwala amwanjulayo nga mukyala we nga girlfriend we era omuwala ono n'agamba n'okugamba nti ayagala muzeeyi ng'omuntu tamwagalako bugagga bwe atamwagalako nsimbi. Oyinza okwebuuza bugagga ki muzeeyi Jjemba bw'alina naye nga kyoteekeddwa okumanya financially akati tali bubi kubanga abantu bangi abavaayo ne bamuwa ekitono kye babeera basobola ne bacontributinga ku talenti ye ate era ne bwekitandibadde ekyo muzeeyi Jjemba mugagga kubanga batugamba mu ngero obugagga obulamu bwe bugagga. Nanyumizanga gwe kuba ontegeera mangu. So munnange kati muzeeyi Jjemba bw'amala okukubyogera nti ono omukyala we ono omuvubuka omulaba oyo ng'avaayo agamba nti munnange mukyala wange mumukola mutya mumuzza mutya mu bintu by'ekigwagwa muddira mutya omukazi owange ne mumuteeka ku muzeeyi omukadde ow'emyaka egisukka n'emunkaaga. Era omuvubuka ono vidiyo gye yasoose okubeera ng'akola bamuyita Sam abantu bavuddeyo ne bamwataakinga ne bamugamba weesiba ku mukazi naye ng'ekyamazima kkiriza oba gaana yadde obukakafu nina butono ono omuvubuka ku myaka gye bw'ogeraageranya n'omuvubuka omuwala tosobola kubeera ng'ogamba nti yamweripyeko from nowhere. Ate era n'ekirala nti muzeeyi yennyini yeerabidde bye yasoose okwogera mu interview gye yakolera ku masaji palo eno ku Freedom City ate we yatuuse mu interviews endala. Omanyi buno obwongo mu media osobola okuzanya stanti ne bw'oba tewabimanyiira nti omanyi bagamba omulimba yeerabira naye ate gwe yalimba kizibu okwerabira atajjukira bino ebintu bya media olimba omuntu ng'alina obukakafu. So muzeeyi Jjemba kigambibwa nti ate ye kennyini actually nti tekigambibwa kyategerekese bulungi nti ye kennyini yavuddeyo n'agamba emyaka si kikulu wabula oli omuwala yali ateekeddwawo kuddukanya mirimo. Nakunyumizanga kuba ompuliriza mangu naye nga vidiyo sooka ogirayikinge mukwano oyinza okuba obwedda nkunyumiza tolayikinga ka vidiyo akalayikinga ate era subscribing okufunanga emboozi ezinyuma okukirako neekuzino mpola mpola comments zammwe zenzizaakaawo n'obubaka bw'omulenzi ono katusooka tuwulire obubaka bw'omulenzi ono then nzije ne comments zammwe. Viginius the songwriter and outer genius production munzikirize nsayininge out ba mikwano akatambika kano katukalabako omuvubuka ono ate era tulabe ne comments zammwe commentinga such that osobola okwapyalingira mu next video yaffe nga comment ye scrolling up. Bangi abanvumirwa kuba nayogedde nti Jjemba yatwala mukazi wange naye temwandinvumye kubanga temumanyi bulumi bwa kuteeka mu muwala wa Uganda kati sente n'atuuka n'akudisappointinga. Mwebale nnyo abanvumye mu comment kweyo video naye nze nakikoze olw'obulumi bwe nabadde mpulira nti Jjemba atutte omukazi wange omukazi yegatwala n'ebintu byange nga mumubeerawo muvuma buvumi mubeereko n'omutima omusaasizi omukazi gw'obadde naye emyaka 5 n'omuteeka mu ssente mulyoke muve eri munvumeevume naye nga munvumira ki? Era omukazi gwe kangamba amazima genda ne muzeeyi Jjemba naye muzeeyi Jjemba ajatuka ekiseera akulekewo naye tokomangawo wange tokomangawo kubanga zinali nkuteesemu zaali nnyingi.